Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Omulabi waffe omulungi, nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nkwaniriza ku lutimbe lwa 3ABN TV obubaka obutajunguluddwa. Amannya Zeddembe Habat Sekanyumiza ku program Julira Mukama era nga ye program eweereddwayo okuba nga tulabikako mu studio zino buli omu okugulumiza Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyawandiikibwa kiri mu bikolwa by'abatume essuula esooka yennyini olunyiriri olw'omunaana ekyogera nga kigamba nti naye muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusaalemi ne mu Buyudaaya bwonna ate ne mu Samaliya okutuusa ku nkomerero ey'ensi. Ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo bino tebiggwanga mu maanyi era tebiggwangako, bikyakola okutuusa olwaleero mu nnaku zino envannyuma. Yesu Kristo ayagala abaami n'abakyala, abasajja, abakazi, abeesigwa abasobola okumuweera obujulizi mu bintu byakola eby'amaanyi era mu butuufu ebisitudde obulamu bw'ensi eno oba ebitusitudde mu bulamu bw'ensi eno. Kale n'olw'ensonga eyo tuli ba mukisa nnyo nate okulabikako ku mpewo za 3ABN mu program Julira Mukama. Mu studios tuli ne mwami Byansi. Byansi, lamusa ku mulabi waffe. Abatuwuliriza twagala okwebaza Katonda kubanga musobodde okubanga tulaba ku mutimbagano bwe muli. Weewaawo. Njagala okubalabisaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Tuweereyo essaala eggulawo mu butongole. Katuweebaze. Kitaffe Mukama waffe Yesu, twagala okwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okubeera mu studio wano. Tulabike nga tukujulira olw'ebyo by'otukoledde mu mulamu gwaffe. Nga tugenda okubanga tutandika tusaba okubeerawo okwo okubeerewo wakati mu ffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tugenda kubanga tuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo tulyoke tutandike emboozi ey'okujulira Mukama mwami Byansi gy'atuleetedde mu studio za 3ABN nga tukigenda ebuziba. Tovaawo katukomewo. Twebaza Mukama. Ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu tusenga twafa dda, waffe tuli bamaama nga teffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu katundu ako ak'okuwummulako era nsuubira ffenna tunywedde ku lwendo lw'amazzi. Kaakano ke kaseera nga si kulwisaayo okugenda butereevu tutandike okumanya mwami Byansi Moses. Sebo mwami Moses Byansi. Tandikira wali wennyini kiki ekikuleese mu studio za 3ABN? Mukulu Dembe, nange ekindeese wano olwaleero njagala kulabika nga njulira Mukama. Amiina. Olw'ebikulu byakola
tulabye ng'abikolera abalala. Amiina. Tulaba nga bamwebaza Weewaawo. byabakoledde. Era nange ngambye leero mu studio za 3ABN. Yes. Nzije njulire Katonda. Weewaawo. Olw'ebikulu byankoledde. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Tandikirawo wennyini otuwulire ku byafaayo byo. Mwami Byansi y'ani? Ekibuuzo kirungi nnyo ekyo. Kakati Byansi Moses ge mannya gange. Nazaalirwa mu famire nga bakadde bange si Baadventist. Naye nga bakristaayo. Nga bakristaayo. Okay. Era nzijukira bwe twali nga tukyali bato, Baadventist bajja ne bakola olukuŋŋaana lw'enjiri ku kyalo kyaffe. Eweeyo. Nakasongola. Twali tukyali bato. Era bajjanga bayimba. Amiina. Ennyimba zaabwe ne tuzaagala nnyo. Otyo. Bakadde baffe nabo baazaagala. Ne bagamba mugende muwulirize nammwe. Amiina. Naye nga bo tebajja nnyo kumpi. Bagamba mwe mugende. Nga bakadde be babasindika. Be batusindika. Otyo. Era nga tugenda nga tuwuliriza Abadventist nga bayimba nga message yaabwe nga tugyagala. Amiina. Ne bakadde baffe bagyagala nnyo. Kakati mukadde waffe yakola statement ne leero gye nzijukira. Yagamba n'agamba abasajja abo balina amazima. Amiina. Era okutuusa leero nkyagijjukira. Ye teyajja kubeegattako naye yagamba ebyo boogera byonna bituufu. Era n'agamba mwe mugende, temugenda ku kanisa endala naye mukole mutya. Mugende. Mugende. Naye ng'asindise mmwe ye asigaddeka. Tubulire ku bulamu bw'awaka. Obulamu bw'awaka taata waffe yali musajja mukatoliki. Ate ye maama yali mu Protestant. Yali takyali oba akyali? In fact akyali. Okay. Otyo. Kakati nga buli omu Sande bwetuuka buli omu akwata kkubo lirye. Onadde eno lyadde eri. Katogo kali awaka. Ate namwe babasindise mugende walala. Batusindise tugende walala. Otyo. Naye okutuusa leero nzijjukira nti ekyo njagala okugamba abawuliriza abaffe nti bw'oba ng'ogenza okubuulira enjiri naddala ng'otutte message ya Mukama waffe ey'amazima, totuulanga n'ogamba nti olukuŋŋaana luno kirabika terulabye omukisa. Oba obatiza abantu babiri naye nga gwe message abantu ogibawadde. Kubanga nzijjukira mukadde wange okukola statement eyo yategeera message eyabuulirwa. Era n'agamba abantu bano balina amazima. Kigambo bugambo bwe kiti kimu oli kyayogedde abantu bano balina amazima. N'atamanya na buzito bwakyo naye ate nga obuzito bwakyo gye bugenda okumalira Mukama yakola ki? Yamanyi. Otyo. Yagamba abantu abo balina amazima. Kakati abaali ababuulizi bo tebaamanya abantu bano kiki kye balowooza. Kubanga teyamanya, omubuulizi ayinza obutamanya nti ensigo gy'asize ejja kumeruka mu bulamu bw'abantu bano. In fact okutuusa leero bagamba wonna we base bagamba nere tuli eno naye abantu bano be balina amazima. Bagamba obulamu bw'awaka bwe butyo bwe bwali. Waliwo Kristo nangamba mu neeyisa bwe muzuuka oba bwe mugamba nti nno time etuuse ey'okuba nti nno kwegamba waliwo nga famire. Ffe gye twakulira aga famire olusinga mukuŋŋaana ku kyoto olw'eggulo ne mukokya ebikokyo simanyi oba bakyabikola abavubuka ab'ennaku zino. Koyikoyi lya ekungulugumba munda nyama olina olidde. Kakati mu mpisa eyawaka efaanana bw'etyo tubulire Yesu Kristo yalingawo. Yesu Kristo waali alabisibwa naye si nnyo. Nga bw'omanyi famire zaffe ezimu buli omu awaayo kasaala ke bw'asabidde. In fact tewaliiwo nti namukuŋŋaane tuyigireko wamu. Buli omu agenda kkubo lirye. Naye njagala kwebaza Katonda nti weewaawo embeera eyo weeri naye waliwo okukkiriza nti Mukama ye Katonda era okussa ekimu mu kusinza weekuli. Lwakuba nti buli omu ali mu ddiini ye naye nga mwenna mukkiriza nti Katonda gy'ali. Bakkiriza nti Yesu yazuukira. Tubulire ku by'okusoma otambudde otya okubeera ng'otuuka wano oli olwaleero. Okusoma Mukama ampadde omukisa. Mukadde waffe abadde mwesigwa nnyo mu kututeekamu ensimbi tusome. Era
nasobola okusoma nentuuka ku university aliyo Makerere awo era saagala kugamba nti sisomye Mukama ampaniridde kasitotuuka oba obugumyeko waliwo kye bayita okubugumyako okufumba Makerere tugambe nti baba bakufumbidde ddala yes okusomako wasomako nti nsomyeko abira Mukama yeebazibwe agulumizibwe Yesu kubanga bangi ng'obuzibu bwe balina bambi nga n'okusoma obusomi Bayibuli bambi kimukaluubirira tatamanyi engeri gyakikwasaganyamu naye twebaza Mukama nti omuntu bw'obanga osomyeko waliwo munange ebintu ojja okutuukira ogambe mu butuufu tewalina kyakwekwasa olabira ddala you had everything all the tools you had them in your hands naye ate kati bw'obeera nga wasula enjala mu butuufu nga weevumanga wekka kati sooka otubuulire ku bukristaayo bwe wazaalibwa oli mukristaayo wagambe tiwazaalibwa nga oli mukristaayo mu advent naye wali mukristaayo bazadde bo kati tubuulire olugendo lwo olw'okukyuka okufuuka omu advent. Weebale nnyo mukulu Dembe. Kakati bwe tutandika okubanga kitaffe atusindise tugende mu ba Adventist twagendanga naye twagendanga kubanga twali bato twagendanga kubanga twagadde okuyimba ne message twagitegeera naye nga si nnyo nti etuwaludde tugambe kyasinga basika zaali nnyimba amina kubanga bayimbanga buli omu n'agamba wa Mukama yeebale. So netukululira mu kanisa bwe tutyo buli sabbiiti kitaffe yatuguliranga engoye ennungi naka mugende musinze abaana bange njagala balabike bulungi era bwe tutyo ne tugenze tukula nga tuli mu kanisa naye bwe naddala njagala kwogera nnyo nga ndi ku university awo mukadde wange ate university oliwo mu myaka ki? Naliwo okuva mu mwaka 2017 ku university otyo okutuuka 2020. Kakati muzeeyi wange alina ate kyataayagala newankubadde yayagala tubeere ba Adventist bwe kyatuukanga ku mirimu egya sabbiiti atugamba muzeeyi leero tugenda kusinza n'agamba alright mugende naye musooke mukoleko wano tugamba nedda muzeeyi atugende tusinze Mukama ekyo tekyamusanyusa kakati ate ebigezo ebya sabbiiti nga nabyo tetubikola n'agamba ate ekyo ate tekijja kusoboka ate nga yabagamba mugende musinze n'agamba ate ekyo tekijja kukola era n'atuwa tesiti yali enzibe ennyo n'agamba nti omuntu ayagala okusoma either obwa Adventist abuveemu oba asigale ng'ali eyo naye nga nze sirina sapooti yonna gye muwa. Waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu Bakolinso ndowooza kinaaba kisooka essuula n'ebeera ya mukaaga ekigamba nti nno nti you cannot be yoked together with the ungodly. Kale sitaani tasobola kukkaanya na Katonda tewali ngeri gye basobola kukkaanya kakati nkubamu akafaananyi nti omuntu abadde akukubiriza agagamba bannange mugende musobole okubeera nga musaba kubanga ekkanisa eyo mu butuufu balina amazima kati ate n'atuuka ekiseera agenda okulaba nga ebikolwa bitandise obutakwatagana na kwagala kwe kati ate n'akyuka n'agamba nti kati mumanyi kati omuntu yenna bwaddamu okulabika wano nga mwandiventi kale kinneewuunyisa obulidde n'otyo mpulira kati okivuunuka otya kati neŋŋamba muzeeyi ebintu bino byonna bye tutuuseeko kibadde ekisa kya Katonda okusoma kwaffe Mukama abadde mwesigwa nnyo gye tuli okututuusa wano we tuli newankubadde ng'embeera weeri Mukama ajja kutuvuunusa naye ebyo teyabitegeera yegamba kakati ebigezo tobikoze kakati agamba nti Mukama ajja kutuvuunuza kati ensimbi tuteekayo zaaki ng'ate ebigezo tokola olya tobikola era bw'atyo n'agamba nti Moses okusalawo kaakati kola okusalawo okusemba neŋŋamba Mukama nkoze ntya ozze obeera mwesigwa gye tuli naye tesiti eno simanyi n'agiyita ntya nenfuna olunyiriri olumu olwanzizaamu amaanyi lwenjagadde nga ne baweereza abaffe nga sinaba kweyongerayo mu kitabo kya Zabbuli essuula 27 olunyiriri olw'10 olunyiriri luno lufumiitirizaako nnyo nga ndi mu mbeera eno bwe lutyo bwe lugamba nja kulaba mu Luzungu leerindira mu Luganda
agamba when my father and my mother forsake me, nti kubanga kitange ne mmange bandesse, then the Lord will take me up. naye Mukama ananjijanjabanga. Obuganda bwakikyusizza bw'atyo. Neŋŋamba Mukama anaaba mwesigwa. Otyo Neŋŋamba naye azaabeera mwesigwa. Kaakati wali eri kitaawo akugambye nti nno nze okuddamu okubeera nga tukwatagana olina okulondawo either osigala oli mu adventi oba obiveeko. Kati n'olyoka olaba olunyiriri olukugamba nti nno kubanga kitange ne mmange bandesse naye Mukama ananjijanjabanga. Otyo nenkola decision yange neŋŋamba oba future yange efa efe, Mukama mwesigwa. amiina. Sapoti yange yakoma awo era nzijukira obulamu bwafuuka buzibu nnyo. Taata n'abijjamu enta ebyokulabirira. Otyo teri support at all. Kakati Mukama naggulawo ekkubo eddala. Nali awo nga sibitegeere, in fact byankaluubirira nnyo. Nenfuna omukisa mu Bachina, waliwo sponsorships ze nalaba nga tuli ku university awo. Mukama e Makerere, nali Confucius Institute e Makerere. Kakati ne bampa scholarship nkole ate course endala. nga bebagisasulira. Taata tagenda kuteekamu yadde ekikumi. Otyo Njagala okugamba omulabi waffe nti bw'abanga waliwo embeera ezze mu bulamu bwo nga togitegeera, tegeeza Mukama nti sikitegedde, naye nzikiriza nti oli mwesigwa. Leero njulira Mukama kubanga nkirabye. Amiina. Weewaawo. Amiina. Omulabi waffe omulungi, olina embeera esiikuuse mu bulamu bwo, kwegamba nga embeera ogirabira ddala nti emabega waayo waliyo obulungi oba obulungi eri abalala, katugambe kinaagulumiza Katonda. Tuli ba mukisa nnyo bwe tubeera nga tulina okusomoozebwa, kubanga mu kusomoozebwa ebiseera ebisinga obungi tugambiddwa nti Katonda bayagala abakola ki? Abakuba. Kale tosobola kubeera mu kaweweevu nolowooza nti nno butuufu Katonda akuli bulungi nnyo. Ng'enjogera y'abannaffe bangi ebiro bino bwe bagamba, abantu balowoolezamu ojja kufuna visa, ogenda kufumbirwa, ogenda kufuna essente, balimba n'olimba nagamba nti nno omwaka guno ogenda kuwangula, kwegamba bibeera bya ssanyu lyokka. Balina engeri gye boogeramu party after party after party after party. Naye kankubulire, ebintu bya Katonda birimu okusomoozebwa. Ebintu bya Katonda birimu okusisinkana embeera, ate birimu okulondawo. Nowerekereza ekyalira bisenge ekirungi atugambye nti amagenda ge yalabira ddala nga gagenda okusaanawo, naye ng'ate alina okulondawo wakati wa Katonda n'omuzadde. Ebyaddirira awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira mu kanyomero akaddako. Oli ku 3ABN TV, program Julira Mukama n'omwanjuzi wo Dembe Habert. Tovaawo. Omukisa omunene guze gy'oli, gwe ne famire yo ne mikwano gyo ne balirwana abo, okuwulira n'okulaba ebigambo ebijjudde essuubi ery'obulamu obutabangusa obw'ekiseera kino, ennyimba eziweweeza omutima ate ne zikuzzaayo mu kusinza Katonda ow'eggulu n'ensi. Ebigambo ebijjudde amagezi n'okutuyigiriza engeri gye tuyinza okuba abalamu, okuteekateeka emmere ey'obulamu ate tugasa mu mibiri gyaffe, n'ebigambo ebirala byonna ebituteekateeka si lwa bulamu buno bwokka naye n'obwo obugenda okujja. Byonna bisangibwa ku 3ABN TV, TV yange, TV yo. Londawo okugiteganga buli lunaku olw'emiganyulo egyo emikulu eri obulamu bwo. Mukama akuwa omukisa. Yesu lubulitwa wanda
amajulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli ku 3ABN TV obubaka obutajunguluddwa program Julira Mukama mwanjuzi wo Dembe Habat. Mu studios tukyazizza mwami Moses Byansi omuweereza nno wa Katonda ku myaka gino egy'ekivubuka. Abavubuka mwenna omuvubuka wenna atulaba kuno kusomoozebwa kwennyini atugambye nti Makerere yagendayo mu 2017 17 novaayo 20 kwegamba nga tudayivinga mu covid bwe tuti n'alyoka avaayo. Kale katulabe biki ebyaddirira ssebo mwami Byansi ki ekyaddirira ogambye nti no bakuwadde scholarship wagifuna kiki wagikola n'ogimalayo watebenkera n'olaba nga kiwedde kiki ekyaliwo? Webale nnyo ssebo. Kakati Mukama nga agguddewo omukisa scholarship ngifunye twagenda mu maaso n'emisomo bwe tutyo ne tugenda mu maaso. Nali nkola course ng'eyitibwa Bachelor of Chinese and Asian Studies. Ekitegeeza oluchina olufuuyi? Yes. Babuuza batya? Ogamba bw'oba ogubuuza ku makya nga ffe bwe tugamba mu Luganda nti wasuza olya ssebo. Otyo? Mu Luchina ogamba zao shanghao. Zao shanghao. Bw'otyo. Kakati nze nenziramu ntya? Nawe n'ogamba zao shanghao. Zao shanghao. Yes, Ona Muchina musajja mukaddugala Muchina. Otyo? Yes sir. Ekitegeeza walusomera ddala olufunamu diguli? Well teyagwa kubanga ate Mukama yaggulawo omukisa omulala ogw'obuweereza. Bwe ntyo ne ndukomya mu kkubo ne ngenda ate mu buweereza. Naye bwe twali tutuuse tewaali wabi kubanga Mukama yali atuwadde n'emikisa nti twagendanga Abachina baatukyumanga ne tugenda okubatafutirako bwe tutyo nga tufuna ensimbi mu kutafuta wano na wali. Anange. Yes. Awo nujja kututwalamuko mu Zhao Shanghao ojja kubulirako ne ku njiri. Kabe kasinge Mukama yali akutendeka kubulira Abachina njiri. Okutegeera olulimi Oluchina adda banga abantu biyita lulimi ki mutuufu teri lulimi lwangu. Otyo? So bwe tutyo Mukama n'atuwa omukisa ogwo okubanga Oluchina tuluyiga. Kati ate bwe tutuuka we tutuuse covid n'akyankalanyamu embeera ate awo ne byonooneka. Kaakati ne tugamba tukoze tutya kubanga emisomo gigaddwa tewali nnyo kigenda mu maaso kiri awo. Nabawo ne batunnyonnyola nti bannange embeera eriwo nammwe mugirabye. Bwe tutyo omukisa ogwo ne gulabikanga nagwo ogukoze eki oguweddewo. Ne tugamba kaakati tukoze tutya. Naye mu biseera ebyo Amazing Facts yali ezze mu Uganda wano era nali mmaze okutraininga. Watraininga na Amazing Facts. Okay. Nali nkozeeyo short course I preach. Kakati bannange ne baŋŋamba Moses lwaki tojja ne tugenda mu mulimu gwa Mukama waffe? Ne ŋŋamba naye ate mbadde eno nkolaakolako ate tuliko eno omanyi ensimbi etonotono ezo nkwasize eno nfuna bamuyita muwogo. Ne ŋŋamba ate kati mbuweereza ne ŋŋamba kaka ne ŋŋamba kola okusalawo. Ne ndabanga nayo decision nsajja. Eno ofunayo ku mawogo awera ŋŋamba baweereza tebatera nnyo kuba nagundi. Naye ne ŋŋamba mu nsi muno mwe tuli ebintu ebisinga okuleeta essanyu size ensimbi. In fact ng'omubuulizi bw'enjiri olwaleero njagala okugamba abalabi baffe nti ebintu ebireeta essanyu ebintu ebiyinza okutuleetera okumatira
si ze nsimbi zino ze tunoonya naye okutegeera nti ebibi byo bisonyiyiddwa era onoobeera ne Mukama waffe mu nsi empya kyekisinga okuleeta essanyu mu bulamu bwaffe. Luka essula ya 12 olunyiriri lunaaba lwa 15 ojjukira omusajja oyo yajja eri Mukama waffe Yesu Kristo ng'amugamba abagabanyizeemu ebyobugagga kwegamba muganda wendoza yali mukulu waabwe ebintu byonna yali abyeddiza. Yesu Kristo amwanukula mu lunyiriro lwe 15 n'abagamba nti mutunule mwekuumenga okwegomba kwonna kubanga obulamu bw'omuntu si byebintu ebingi byoba nabyo. Otyo kati bw'okirese n'engamba ekyawandiikibwa kino mutuufu mazima. Leero njagala okutegeeza abalabi baffe ng'omukyala oli eyali ku luzzi omujjukira omukyala oyo Omusamaliya asinkana Yesu ku luzzi lwa Yakobo. Emboozi ye tulaga nti yali anoonya essanyu mu bintu ebitaleeta ssanyu. Naffe olwaleero oluusi twesanze mu mbeera efaanana bw'etyo nga tunoonya essanyu mu bintu ebitaleeta ssanyu. Ebintu ebimu nja kuwa ekyokulabirako. Bw'otuba katugeze nga omuntu anoonya ensimbi ng'agamba bwe naaba nfunye ensimbi nja kuba musanyufu. Amazima gali nti ekyo si kituufu. Ekintu ekireeta essanyu mu bulamu bw'omuntu kwe kumanya nti wakkiriza Mukama waffe. Ekyo kitegedde? Ekyo kireeta essanyu mu bulamu. Okitegedde wali nga tonnaba kubatizibwa? Ekyo nali sinnaba kukitegeera. Otyo? Bwe twali nga in fact onzizizaako emabega kanzireko emabega. Mu mboozi ey'okubatizibwa kwange njagala kugamba nti enjiri eno ng'ewedde bwe tutuukira mu I think yali 2011 awo weewaali okubatizaawo. Wabatizibwa eri mu 11? Mu 11. Nga tonnaba genda ku university? Nga sinnaba genda ku university. Tubuulire ku lugero olw'okubatizibwa. Kakati okubatizanga kutuuka olukuŋŋaanya lw'enjiri lubaddewo. Otyo? Mubuulizi ng'abuulidde ekigambo. Mubuulizi ani oyo? Tebatera mwerabira ababatizibwa? Omubuulizi erinnya sirya naye yali wa Busoga eyo. Bwe mba nga seerabiddeyo yali Mawerere Misulaamu. Erinnya bwe mba nga siryerabidde. Yabuulira ekigambo kya Katonda ffenna ne tugamba nti okuba ne musannyalala. Kiki ekitulwisa? Okubatizibwa. Kiki ekitulobera? Bwe tutyo ne tukkiriza Mukama waffe. Ekyatukola obulungi nti twali tufunyeeko omusingi kubanga okuva mu buto taata waffe yatusindikanga okujja. Kati bwe yakola appeal twagamba bugambi gano ge mazima tetulina ate kirala kye tunoonya. Okubatizaawo nga kuwedde. Njagala kugamba nti omugugu tegwali munene kubanga nzijukira tetwalina nnyo trials ezaali zitukubba ennyo. Jjukira bakadde baffe baali nga decision tebagiraba mu buzibu bwonna ey'okubatizibwa. In fact baatusemba mugende mubatizibwe. Taata agambye omwana we agende abatizibwe naye nga ye taseguka. Bannange otyo? Yagamba ago mazima sigawakanya. In fact nzijukira statement emu gye nzijukira. Yagamba n'agamba nze ne bwe ndibanga sigenze mu ggulu wakiri mwe mubeeyo. Mwe mubeereyo. Naye kyayogera akimanyi kye kitegeeza. Omanyi kye kitegeeza mutabani we okubeera mu ggulu nga gwe omulengerera eri ebweru. Kubanga abantu abamu balowooza nti nno bijja kubeeramu nti gundi oyo nze muzaala. Tebiriiyo ebyo. Era Bayibuli yatugambye nti nno abakyala balibeera babiri simanyi nga bali ku gundi ku nnimiro. Omu agende omulala asigale. Omwana agende omukulu asigale oba omukulu agende simanyi. Kwegamba ekigenda okubaawo kigenda kubanga si kyangu nnyo. Kati njagala okubeemu akafaananyi ng'ogamba nti omutabani agende nti waakiri abeeyo nze nneme kubaayo. Abaffe biki by'opima ebyo mwoyo kiki ky'opima otyo? Bw'ati okubatizibwa nga kuwedde. Njagala kugamba mukulu Ddembe tetwalina buzibu bwonna. Mu buzibu bwe twasisinkananga bayanguwangako okutuyambako. Oyagala Bayibuli. In fact eno Bayibuli gye nkozesa ye yagingulira.
taata ye yajingulira agulumizibwa Mukama waffe Yesu. In fact nzijukira yajja ne Bible 2 agenda okulaba ng'eno King James oluzungu lumusumbuwamuko n'agamba Byansi gwasomyeko gwaba asoma luno oluzibuzibu ye n'atwala eri emu endala okiraba. So njagala kugamba nti mu bitu kuva mu 2011 mu kubatizibwa kwaffe okutuuka ku university tetwalina nnyo kisomooza kiri awo. Mukama yali mwesigwa nnyo. So kati obuweereza atandika okutubuulira engeri gy'otandika okuguyingiramu omaze okufuna obatiziddwa. Yes, okuzeekuzemu mu myaka bulungi wabatizibwa oli mu kyakumeka? Nali I think twali mu 2011 yali senior 1. Senior 1. Kuba senior 1 oba okyali muto. Oba okyafugwa ewaka nga waliwo n'ebintu ebimu nga mutuufu tosobola kusalawo nga bwewandisazeewo kati nga bw'oli ssaawa soko tubuulire kusomoozebwa okwali awo nga bakyakusalirawo. Awo bwo waliwoko obuzibu kubanga nga weewaawo yatugamba nga mugende naye ate waabeerangawo emirimu egimu naga musooke mujje munyambeko tugende tunaaze ente mumale mubeeyo nga tumaze okufuuyira then mujje mugende musinze. Oluusi nga tusomoozebwamu awo naye nga bw'omanyi nti kitammwe abafuga awo ne mwakale tugende tuwoze tumale tugende tusinze nga tetunnakirabamu tunagenda. So nga n'okukkiriza kwaffe tekwali nnyo sirias nnyo kiri awo egala okugamba nga bwatukangamu bw'ati naffe tukola tutya nga empewo etwala. Abogodde muzeeyi kati ddi lw'otandika okunywera n'aboggola n'osigala ng'ogamba ebya Katonda sibiri mu kugamba nti taata akambuwadde awo ku university awo. Nga tuli ku university awo nali nsinziza ku muzira nendaba abamu ku bo Mukama baasomosezza akasozi ako bwe nawuliranga okujulirwa kwabwe nange naddamu amaanyi ne ngamba oba Mukama ayimiridde ne bano ate kaakati nze kwegamba testimony ky'oba olaba obujulirwa buno bukulu nnyo. Mukama bw'aba alina kyakukoledde ekirungi okyogere kubanga tomanya kiki kye kiyinza kukola mu bulamu bw'omulala. Testimony ezo zanzizaamu amaanyi ne ngamba kakati tusoma kinaatugaza ki bwe nfuna degree yange n'enfuluma ebweru oba nfiirire mu luguudo awo degree tenyambye ate ne maaso ga Katonda sibadde mwesigwa. So ku university awo waaliwo nnyo transformation ne wabaawo transition. Ne ngamba ekigambo kya Katonda lyo kitwala serious tuleme kubanga tuli bakristaayo naye nga tests bwe zijja okunyenyamu bwe kujja Katonda nga mumuteeka ebbali nga musooka ebintu mubyanganga mu maanyi gammwe. So wanyambako nnyo. Amazing facts bwe yajja mu Uganda wano ate yatukola bulungi nnyo kubanga twayongera okulaba Katonda mu ngeri esinga okubeera ennungi. So kati awo ofunye okusumululwa obanguse bakuyigiriza kati awo nsonga ogambe bakuyise ogenda mu buweereza otandikirawa. Kakati bwe nayitibwa nzijukira munnange Ronald yeyambira akasimu nangamba Moses olina decision ey'okukola. Ne ngamba ensimbi mbadde nzifuna naye tezimpadde essanyu erimala. Ng'ovunulira Bachina. Eyo bavunulira mu biki? Kakati Bachina bano abasinga abajja wano bakola new business. Nzijukira Namanva awo twasinganga okubeera. Bajja tebamanyi Luzungu. Tebamanyi Luganda. Kati ennyo we twasinganga obavunira mu nsimbi. Sente mmeka? Ne ba clients baabwe. So twabeeranga mu nsimbi, client yagambye eki wana okukyusaamu wano tufune emmotoka tugenda gindi bwe tutyo. So munnange bwampita ne tugenda twatandikira Butalejja mu Eastern Uganda. Yes. Kene mugende okubuulira enjiri. Tugenda okubuulira enjiri. Ojja kutandikirawo wennyini. Ndabi waffe omulungi tugenda kukumbulamuko katono nnyo. Mwami Moses Byansi abatiziddwa akuze atandise okwesalirawo actually abadde ku degree ya kusoma Luchina era nga si kyokka naye nga n'okukola akolako kakati atuuse bamuyise ogenda mu buweereza
asitusa agenda mu buweereza wennyini awo bwe tugenda okutandikira nga tujja mu katundu akasembayo mu puroguramu eno tokwata ku TV yo kalira katudde. Mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe era yawangula. Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava. Katonda yawandika ennyimba naye akozesa abantu. Era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Yesu jafuukira tulimba kwagala kwa Yesu gye tuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa. Nkuleetedde program Yimba Nange egenda okukulyowa omwoyo era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday program eno Yimba Nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire. Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. Obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulikayo mu kuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama ku 3ABN TV obubaka obutajunguluddwa. Tukyali mu studio ne mwami Byansi Moses atubuulira kaakano ku ngeri Mukama gy'amusaasiddemu okumujja yonna gy'amujje okumutuusa wano waali. Kati tugenze okutegeera agamaze okubatizibwa bamuyise mu buweereza. Obuweereza ssebo tubuulire ku buweereza engeri gy'ewabusisinkanamu omulundi ogwasookera ddala nga oyitiddwa. Weebale nnyo mukulu Dembe. Njagala kutandikira ku university awo. We twali ku university nafuna omukisa n'ennondebwa okubeera personal ministries director. Kakati twalinawo ko ministry ntonotono mu Makerere awo bagiyitanga Thus Says the Lord. Nga tugenda tuyiga n'abantu. Wano nawali twagiyitanga door to door. Tugenda mu Mary Stewart, ne mugenda mu Lumumba, ne mugenda ku mu Nsibirwa eyo tugeze kubuulira yakatebe. So amazing facts bwe yatuuka yatukola bulungi nnyo netuwa training yongeddwamuko amaanyi.
So bwe tutandika obuweereza twagenda nga Mukama atusaasidde tumanyi gwongereyo okutandika ne tutuuka mu Eastern Uganda ne tugenda mu maaso door to door ne tulaba nti Katonda in fact kyenjagala okwogerako ennyo kiri nti ife okumanya kwaffe si kyekikulu naye willingness yaffe oba obwagazi okugabana ekigambo kya Katonda n'abantu abalala kyekikulu. Kadde mwako okumanya si kyekikulu naye okwagala kyekikulu. Otyo kubanga gy'okoma okuyiga n'abantu olabanga si eloquence nti ndimu njogera nnyo n'ennyenjere zikunkumuka si kyekikulu. Genda n'obukakamu n'obuwumbeevu ojja kulaba Katonda by'akola. Nkirabyeko n'amaaso gange. Ogenze n'oyiga n'abantu bannange mwagala okuyiga kikyuka gamba twagala yigiriza kigambo kya Katonda nti yes ne tutandika okuyiga nabo. Ogambye bakututte butalejja kati awo mwogera Luganda twogera Luganda kati olulimi lweri baliyita lunyoli omuhongo hina ngamba obulamu amagumba so bwe tutyo nga ekyatukola obulungi bw'ojogera Oluganda baluwulira. Ate era lulinga Luganda ngamba hubone ngamba tulabe nga bagayogera Oluganda abahongo mwenna mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So Mukama atukoze bulungi nnyo wakati mu butalejja eyo tulabye abakadde abato abavuuka nga bawaayo obulamu bwabwe eri Yesu Kristo okuyita mu buweereza bwaffe. So twebaza Mukama kubanga atukozesezza. Weesonga field omulundi ogusookera ddala tonnaba kajjayo bulungi kambuulira mbuulira kiki walinamuko kiwuggwe oba watandikirawo kwegamba ng'owulira olina emirembe. Kakati nga tutandika of course fiye eyo ebeerawo setaani muzibu nnyo akuleetamu okutya tojja kusobola abantu bazibu ne bw'obabulira tebajja kujja naye Mukama gy'okoma okuyiga n'abantu olaba nga fiye egenda n'oyiga n'omuntu n'agamba Mukama waffe yeebazibwe kwegamba ate naawe ne kikuwaawo obuvumu okwongera okuyiga n'abalala. Gy'okoma okugabana ekigambo kya Katonda n'abantu abalala gy'okoma okugyamu ekiwuggwe okutiitiira kuli okukubeeramu n'otandika okubeera n'obuvumu kugamba ng'omuntu yenna osobola omusinkana kabeere nga waliwo akabeera mu kyenyi wano bakayita kabeere ng'olabira ddala alina abayindi no babeera n'akamyufu okusinkana omuyimbi olinga alina akamyufu wano eno mu kyenyi n'omugamba kagambe Hare Krishna n'omugamba nti owange badde nsaba tugabanemukko ku njiri oteekwa okuba ng'olina obuvumu otyo. So njagala okugamba abalabi waffe bw'oba olina bw'oyagala okugabana nabo ekigambo kya Katonda ne bwe baba ng'olinamu fiya okutya okwo ereme kuba focus tunuulira ki Mukama kyayinza okukukozesa olaba ensonga eyo. So nkirabye n'amaaso gange ogenda oluusi osanze bali batudde bangi awo n'ogamba ntandise ntya naye kasita owaayo essaala n'ogamba Mukama simanyi naye gw'omanyi n'otandika ogenda okutuuka wakati awo nga fiya tomanyi nawe wagyegenze ng'okulukuta kigambo ng'ekigambo kigenda mu maaso amawulire amalungi ng'abantu bagafuna. Mukama waffe yeebazibwe. Otyo jesebo muli butalejja sooka otwe ku bujulizi obukwatikako ebutalejja. Ebutalejja awo njagala okwebalizaawo Katonda ekifo kye twatuukiramu kyali ky'abasiraamu nnyo era ng'ogenda okonkona bannange ffe Bayibuli tetuyiga tuli basiraamu n'ogenda ewalala bannange Bayibuli nedda naye Katonda alina abantu be mu buli kitundu ate n'otuuka ku balala nga bo bagamba bannange ffe mutuyigirize twagala okuyiga ate bo bennyini nga baba connectinga ku balala negamba ninawo n'abalala ebintu bino nabyo njagala babimanye. So mu buli kifo ndabye nti oba baani abalabi baffe bw'oba ng'olina gw'oyagala okugabana naye ekigambo kya Katonda totya nti ate bano ba Katoliki bano ba gundi Mukama alina abantu be mu buli kitundu gwe genda n'obuvumu
gamba Mukama beera sincere nabe Mukama njagala okuyiga n'abantu bo ndaga wa we bali Mukama atututte mu bantu mu ngeri ez'enjawulo era n'olaba ekibiina ekinene nga kizeere Mukama waffe Amina. wewa agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo kale munnange gwe abadde atya atiitira ng'ogamba bannange n'abasinkana ntyaze n'abagamba nti ebigambo bya Kristo nga balina n'essigida mu kyenyo bayinga basinza mu ddiini efaanana etya osobola mu buvumu obukuweereddwa Mukama waffe Yesu Kristo jjukira atugambye nti teyatuwa mwoyo wa kutiitira yatuwa mwoyo wa buvumu mwoyo w'okwagala okuyaaya n'okunja ennyo okulaba abantu ba Katonda nga bagenda mu ggulu kwe tulina okuba nakwo okutusindiikiriza otyo so ebutale jjaawo ne tuvaawo ate ne tugenda mu saidi z'eri etororo yes etororo mugendayo ddi etororo tuyingirayo mu ntandikwa ya 2021 okay kaakati etororo twatuukira mu kitundu ekiyitibwa Nagongera manyiyo eyo manyi kwa nasomerako eyo etororo St Peter's College otyo so ne tugenda mu maaso n'obuweereza tutandika ate naye ate lockdown ne zitukosa nnyo nga mutambula naye ate oluusi abantu babatya nga bagamba temuleete bulwadde wano munjiri y'akatebe y'akatebe otyo nga bagamba mujja kutuleetera obulwadde naye ekisinza okuneewuunyisa era kyenjagala okujulira Katonda nti mu nsi muno omwoyo wa Katonda akyalimu Amina nti omuntu agamba oba tulwala ekisinga okuba ekikulu kyekigambo kya Katonda bakiwonya ng'agamba tutuule tuyiga tewali buzibu eby'obulwadde bwebiri naye tuyige ekigambo kya Katonda ekintu ekyo kimpadde ekyokuyiga nti omwoyo wa Katonda atambula mu mitima gy'abantu era ali mu kuba atambula mu bulamu bwabwe okubaleeta eri amazima nti ekirwadde weekiri naye omuntu tatya agamba nedda jangu otuyigirize Amina ekyo nkirabye ettororo awo Amina ng'abantu baaniriza ekigambo actually agamba enebera Zabbuli wagambira nti no he sent them his word and his word healed them and delivered them from their destructions nti yabaweereza ekigambo kye ne kibawonya ate ne kibajja mu kuzikirira kwabwe otyo so nkirabye nti abantu baagala ekigambo naddala eri abalabi baffe mu biseera bino nga lockdown zikyaliwo mukisa munene nnyo okugabana n'abalala kubanga abamu bali waka edda wagendanga ku bikomera n'okonkona naye nga teryalimu naye ennaku zino omukisa weeguli bantu weebali ate babadde bakijjumbira ate bali free okonkona agamba olinawo kadde agamba ninawo akadde bwe mutyo ne muyiga nabo ne mubikkula ebyawandiikibwa tubulire otyo kakati muli tololo munene ogaye mugenze Nagongera mutalaaze tololo yenno bamubadde Nagongera awo tubadde Nagongera then twavaawo ne tugendako epajwenda so omwaka guno tubadde mu bitundu ebyo ebibiri tololo Nagongera pajwenda abantu barespondinze batya babatizibwa in fact Mukama yatuwa omukisa nga tukola door oyo president yagulawo ko lockdown ne tufuna omukisa obulawo ko ku lukuŋŋaana lw'enjiri ne balukkiriza olw'olukale yes otyo in fact mu kibuga eno we wabadde obuzibu obunene naye eri enjiri ebadde etambulira mu kibuga abalirawo mulimu n'ebyobufuzi otyo so libadde ssanyu gye tuli okulaba nga abantu bajja eri Mukama waffe okutunuulira nga abakadde abato bagamba gano ge mazima ga Mukama waffe bino bye bigambo ebiyinza okulokola omwana w'omuntu bayingira mu mazzi nga babatizibwa etororo awo Nagongera twalinawo ekibiina ky'abantu 24 era nebaza Katonda nti buli omu ayinza okubaako nekyakola omanye edda nagambanga neŋŋamba naye nnyinza okubuulira ne wabaawo ajja eri Mukama waffe kyebagida abawuliriza abaffe bayinza okubeeramu embeera eyo ngagamba naye nange nnyinza okubaako nekyenkola nnyinza okuleeta omuntu eri Mukama waffe njagala okubategeeza bassebo ne banyabo nti bw'obanga oyagala Mukama asobola okuwa omukisa ogwo Amina teweetya gamba Mukama njagala okubaako ne gwendeeta eri amazima Amina Mukama ajja kugulawo ekuba eryo weewaawo
webale nnyo mwami Moses Byansi omulabi waffe omulungi tunatera okutuuka ku nkomerero ya programu eno naye mbadde nsaba mwami Byansi nga tetunaba kuvuzingako otulule mu kamera awo ntanda ki gy'osibirira omulabi waffe naddala omuvubuka atemera mu myaka gy'egyo eri omulabi waffe omuvubuka omukadde oba omuto yenna obuweereza oba okuyiga ekigambo kya Katonda n'abantu abalala kirina lessons zekimpadde zenjagala okugabana ne bannaffe. Ekimu ku kintu kyenjiza ekikulu ennyo kwe kutegeera nti okubuulira enjiri okutegeera Mukama waffe kikuwa essanyu ly'otayinza kusanga mu bintu birala byonna. Okulabanga waliwo omuntu Mukama gwakusobozesezza okuleeta eriye ekyo kireeta essanyu eritava mu bintu birala byonna. Ekyo nkirabye kobere y'omwaka guno. N'ekirala ekimpadde essanyu kwe kulabanga olina gw'otegeezezza ekigambo kya Katonda naye ate n'agenda aleeta omulala. Multiplier effect. Nti obuuliddeko olwo naye abuuliddeko oli n'oli n'aleeta omulala akajegere ako. Ekyo kimpadde essanyu ne ŋŋamba nti ebintu bino ebirala oluusi ebitwala obudde bwaffe ebiyinza kuleeta ssanyu eryo nga tutunuulira okudda kwa Mukama waffe okuli okumpi ennyo. Njagala okugamba omulabi waffe nti essanyu lyaffe lye tunoonya mu bulamu obw'ensi buno erisingira ddala liri mu kutegeera nti obulamu bwe obuwaddeyo eri Mukama waffe era oyaayaana okuleeta ate omulala eri Mukama waffe. Tweyanziza nnyo tweyanzenge mwami Moses. Mulabe waffe omulungi akadde bulijjo ke katusalako. Omuganda agamba nti ebirungi biggwa byokya awalungi si we wannyo. Kale bingi nnyo engero z'Abaganda nnyingi nnyo. Kale tugenda kubanga tukomekkereza awo naye nga tusaba oyongere okwota obuliro 3ABN TV. Program Julira Mukama ebeerako buli Saturday ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi ne Tuesday okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Ate bw'obeera nga nawe wandyagadde okwota programu eno obuliro oba kugibeerako naawe osobola okuwa obujulizi era akasimu kaffe tujja kakuteerako wansi awo. Ekyo bw'okiteese ku bbali eno programu eraga ku lutimbe olwa 3ABN TV live. Ate era osobola okugisisinkana ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ogumanyiddwa nga Avento Production. Avento Productions kiri AVVENTO Avento Productions. Nobanga osobola okwota obuliro n'obujulizi obulala bungi nnyo obufulumye ku mukutu guno era obusitula abantu obuseesaamu omuntu n'awulira nga yandyagadde naye okubaako nekyakola ku lw'okugulumiza Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo atenderezebwe agulumizibwe emirembe gyonna. Katugalewo n'essaala tuweereyo essaala eggalawo. Kale katwebaze. Kitaffe Mukama waffe Yesu obadde mulungi nnyo. Bwe tutunuulira olugendo lwaffe ffenna tukkiriza nti obadde mwesigwa. Twebaza kubanga otukoze bulungi. Buli lwe tukomawo mu maaso go tulina essanyu eddene nnyo kubanga otukoledde byonna olw'okusaasira kwo. Bannaffe abatuwuliriza nabo bawa omukisa. Omutimbagano guno oyongere oguwa omukisa n'abakozi baagwo bonna. Okuyita mu gwo abalala baddemu essuubi baddemu amaanyi n'okwesiga ekigambo kyo. Ogulumizibwe oweebwa ekitiibwa mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. 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 Webale nnyo okufissa akadde okutwota obuliro. Tujja kuddamu nate omulundi oguddako Mukama nga ye mubeezi waffe era nga yatuwaniriridde. Beera bulungi, weeraba.